Gavumenti yaakwewola obuwumbi 336 ziyambeko okutuukiriza enteekateeka za gavumenti ezirambikibwa mu mbalira y'ebyensimbi y'omwaka guno. Gavumenti esazeewo okweyongera okwewola ssente okusobola okumaliriza omulimu gwayo mu myezi gino egisigaddewo ng'omwaka omupya ogw'ebyensimbi tugunaaba kuyingiramu. Bino bijjidde mu kiseera ng'abakozi ba gavumenti naddala abasawo bazze nga bateeka gavumenti ku nninga bongezebwa emisaala era nga kati waliwo essuubi kuba obuwumbi 48 ku ssente ezigenda okwewolebwa zigenda okukozesebwa mu kwongeza emisaala gy'abakozi ba gavumenti. Obuwumbi 48 ku buwumbi 736. Abanene mu gavumenti okuli minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija n'owa ICT Frank Mwebaze basinzidde ku kibikibi by'amawulire ku Media Center mu Kampala ne bakasanga embeera eno bw'eva ku bakozi ba gavumenti abatambula emitala w'amayanja nga bano babasasanyizaako ssente empitirivu. One of the things which is taking a lot of our money is to travel abroad. Cabinet took a decision, and you will hear less of us traveling, I can tell you, including the president himself. This year, I am programmed to get out of those countries almost about 4 times. Last year and the other year, I think I went about 10 times. This morning I was approving approvals of my staff who want to go for this, for that. I said, Ekitongole ekivunaanyizibwa ku babundabunda mu ggwanga ekya United Nations High Commission for Refugees bali mu kutya olwa gavumenti z'ebweru n'ebitongole ebivujjira ababundabunda mu Uganda okuyimiriza obuyambi bw'obawa ababundabunda mu Uganda olw'emivu y'egize gyetobeka mu nteekateeka eno. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku kirebe kya UNHCR Ekololo, omwogezi w'ekitongole kino mu mawanga ga East Africa Ongalo Teresa agamba nti ebitongole bingi ebiweddemu amaanyi okuddamu okuwa Uganda obuyambi bw'ababundabunda kuba obuyambi buno obumu bwadde tebutuuka. Unsubstantiated reports in various media have threatened to tarnish the reputation of Uganda. The UN, including UNHCR, made reports to the government through the resident coordinator of corruption by government refugee managers. The allegations of corruption and grave misconduct by officials involved in refugee assistance were reported to the Prime Minister, Dr. Ruhakana Rugunda. Teresa asabye gavumenti ekola okunoonyeza ku muwendo omutuufu ogw'ababundabunda mu ggwanga olwo bategeeze abagabi b'obuyambi kiyambeko n'okuggyawo okubuusabuusa okuliwo. Registration is the responsibility of the government of Uganda. So the registration is being conducted with the government, the Office of the Prime Minister, who is the counterpart of UNHCR, with UNHCR staff, of whom we have reinforced the capacity inside Uganda, and with NGOs, as I said. The plan is to have a pilot in Oruchinga settlement and then use the experience of that pilot to spread through the other settlement with a goal of doing verifying 18,000 refugees a day. Bo bannamawulire ne bannamateeka b'ekibiina ekibagatta ekya Human Rights Network for Journalists in Uganda bakedde kugumba ku poliisi ewandegeya nga baagala bannyonnyole lwaki munnamawulire Richard Kasule amanyiddwa ng'omugakkamago wa Top Radio tannatebwa ate nga poliisi ekyalemereddwa okumugulako emisango. Kamago yakwatiddwa olunaku lw'eggulo nga bamugye mu studio ng'aweereza pulogulaamu eyasimbula. Amaloboozi getusobodde okufuna ku Kamago ategeeza nti bamukuttirwa kukuuma muliro mu bantu bwe yabadde asoma amawulire g'empapula ku rediyo. Mbukulebera poliisi nakuma mu bantu muliro yeze nebagambye ebintu byenayogedeko nabadde mbiraba mu press mumawulire nabadde mu press review byabadde mu monitor ya Sunday nembagamba munakuotira. Akulira Human Rights Network for Journalists in Uganda Robert Sempala asibye bannamawulire olw'enkya okukuŋŋaanira ku poliisi y'ewandegeya Kamago n'abatannateebwa okulwana eddembe ly'abamawulire. Okusingira emikono kukome bakwata bannaffe mujje ku poliisi kuba poliisi kifo kya lukale tubuuze ensonga kiki bavunaana munnaffe. Ye minisita wa ICT Frank Mwebaze ku nsonga y'abamawulire ababa bakwatiddwa asabye ab'ebyokwerinda okwabuulira ensonga ezibakwasiza okusinga okusirika obusirisi. Si kuleka kukola mirimu gyayo gyabwe no kyembasaba kunyonyola public buli kintu kyonna kibakola bakinyonyole era amagye gabadde ne record nungi y'okunyonyola abantu galina spokesperson. Ate poliisi eziyiza bannamawulire okuyingira mu kizimbe omutula kkooti ya poliisi nga beekwasa ebyalabikira ku mikutu gy'amawulire omulundi ASP Muhammad Kirumira gwe yasemba okujja mu kkooti.
I will not be here. We're joking. Why do you tell to call police? Why are you going to get them? No, that is the matter is being handled. That particular conduct, yes. Yeah. So when do you expect to I can't tell, but Thursday or what? As soon as possible. Abooluganda lwa Muhammad Kirumira nga bakulemberwa kitaawe Haji Beka Kawoya ne ssentebe wa Bulenga B Sala Karoli n'abalala bazze Rabu ne bayingira wabula wayisa akaseera katono abasirikale ne bayingirawo ne babalagira okufuluma kuba tewali kooti egenda kutuula olunaku olwaleero. Batuganye okuyingira munda tuli wabweru wano ku gate we tulindidde we tutegedde kibi nnyo baganda batya. If you are not content, you can get your open press. From there you are chasing us out. You know why outside you are chasing us. Because akuli abasirikale abalwanyisa obutujju ku kitebe kya poliisi enaggulu ya IP Binikwadia azze n'alagira bannamawulire okufuluma ekitebe kya poliisi ku mpaka. And I've told the parents they are coming. The court is not sitting today. I request you to go and do other things. As simple as that. Nolwekyo bajja kumbuulira nga bankubira akasimu. Simanyi oba namba ya simu yange bagirina. Naye nze nja kusigala nga nzijawa okutuuka lwa namuleeta. Sifaayo n'enkyanja ku. Kawoya ategeeza Bukedde TV nti mwennyamivu olw'engeri gye bakutemu emisango gya mutabani we. Era gye emisango badde nsaba bagigoba bagibalemye oba seekyo bagitwale mu open court kubanga nze njagala Kirumira Moses emisango gyaza ku poliisi. Naye gye yaza ku basitula ba bulijjo bagireke eri mu kooti ey'olukale. Ye ssentebe wa Bulenga B Sala Karoli agambye nti okugaana bannamawulire ekimenya amateeka nga poliisi erina okwetunulamu. Si ya buntu bulamu bandi balese ne muyingira mu kooti kuba temugenze na muntu nya temuyingira ate bamanyi omulimu gwe mukola gwa kumanyisa abantu ebifa mu ggwanga. Ekibiina kya DP kyagala gavumenti esseewo akakiiko akeetengeredde kunoonyereza ku mivuyo mu bitongole by'ebyokwerinda bye bagamba nti gisusse nga gibiriddeko n'abantu abamu okufiira obulamu bwabwe okumala gakwata bannamawulire n'abantu abalala okubuzibwawo mu ngeri etategeerekeka. Bino byogeddwa amyuka omwogezi w'ekibiina kino Fred Mwesigwa mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina ku State House mu Kampala. Tusaba n'ekyokubiri tusaba Parliament ne President era ne gavumenti bateekewo akakiiko akabuuliriza mu poliisi ebiriwo mu poliisi bitiisiza Abannayuganda kati abantu bakyesiga poliisi. Ono ategeeza nti ebikolwa nga bino birina okukoma mbagirawo naawe ekyokulabirako ekyokuwamba bannamawulire ng'agamba nti ne baba bazizza emusango basaanidde okusimbibwa mu mbuga z'amateeka okusinga okubakumira mu bifo ebyekusifu. N'ekyokubiri mulekeraawo okutiisatiisa abannamawulire bye babawandiika tebawandiika kale bule bawandiika ebintu ebituufu. Teri yavaayo kuwakanya Charles Etukuri bye yawandiika era bye baamukwata tebaamukyajinga. Lwaki kati mwamukyajinga oba yazza omusango?